Abatuuze bagamba nti Mirahi Emmanule ow'emyaka 48 abadde n'obulwadde bw'omutwe okumala emyaka 20 kyokka nga takola buzibu bwonna ku muntu. Ku luno bwe babadde bava mu nnimiro ne bazadde be kwe kuddira omuggo n'agukuba kitaawe ku mutwe ekyamuttiddewo ne nnyina n'amukuba omukono era n'addusibwa mu ddwaliro. Abatuuze bayagadde okugajambula Mirahi kyokka poliisi n'ebiyingiramu mu bwangu. Poliisi eteebereza nti osanga abadde anywa ku njaga omuze oguzzeemu okukuula ejjembe mu kitundu kino nga kiyinza okuba nga kye kyamutabudde. We are going to carry on medical examination under Form 24 so that we establish exactly the stateness of the mind of this person, whether he did it knowingly or it was because of the distortion of the mind. Omulambo gutikkiddwa wamu n'omusibe ku kabangali ya poliisi era ne batwalibwa nga poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza.